kuvuganya kwa pulezidenti na Yoweri Museveni olwalira atandise okusaggola obuwagizi mu bitundu bya Kigezi ng'era atandikidde mu disitulikiti y'e Kisoro eno ng'esangibwa mu kitundu eky'oku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo. Ekitundu kino kirimu ebyobulambuzi ebyenjawulo okuli olusozi Mufumbiro, amakomero g'ebisolo okuli Bwindi, Impenetrable Forest ne Mugayinga ng'era bino bireese enkulaakulana ewerako mu kitundu. Abakulembeze mu kitundu kino okuli omumyuka wa ssentebe wa NRM mu bugwanjuba bw'eggwanga Asimwe bategeezza nti ebikoleddwa bingi nnyo eno kye bagamba nti kiwa Museveni enkizo okuwangulira waggulu akalulu. At 98% as Western Uganda. But before we go to the 98%, their methodologies we are going through is to ensure that the party works together. Every member works together so that we can assume. If you want that answer, I will be able to give it. Under 2 years that have been immunized are above the national average of 81. In terms of poverty, the national poverty rate is 16%. And in Kigezi, it is 18. So it's higher but near. Eyali omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Gen. Kayihura y'omu ku beetabye ku lukuŋŋaana luno era nga naye atenderezza ebikoleddwa NRM mu kitundu kino. And the other important thing was also to pacify Karamoja. Karamoja had remained lawless. Even the Great Britain had failed to remove the lawlessness. But this president managed, first of all, eradicate caste rustling and disarm Karamoja and integrate Karamoja into Uganda because Karamoja had never been integrated in Uganda. Museveni wabadde ayogera annyonnyodde ku nsonga nnya ezo omusanvu eziri mu manifesto ye ezikwatagana n'ebyo byasobodde okukolera eggwanga ssaako n'ebyo byatunuulidde okukola mu kisanja ekijja ng'alondeddwa nate. We have made 7 matafari contributions to Uganda in the last 40 years. Muganda gw'okubanza n'obusinge mwese abanyakisoro murazi obukuru bw'amahoro. You the people of Kisoro, you know the importance of peace. Omugasho gw'obusinge abokuba muhikane n'ensi etene businge nimanye ebiriyo. Ono asabye abeeno okuwagira NRM kubanga eriko byekoze omuli okumalawo ebbula ly'ebintu mu ggwanga era nga buli kintu agamba nti weekiri mu bungi. The reason I'm here with other leaders is to ask you to support NRM. What I'm telling you now is giving you the reasons why you should support the NRM. Because people are running around, support me, support me. What have you done? Support you for what? Because Uganda has been having a lot of problems. There was shortages of commodities in Uganda here. When I came here in 1986, people here were getting beer from Burundi called the beer from Burundi called what? It was called Primus. No sugar, no beer, no soap, no clothes, nothing in the shops, no cement. All these are there now. All done by the NRM. There's still some weaknesses created by our people. I'll talk about them also. But most of the work has been done by the NRM. Museveni oluvudde wano yeeyongedde mu disitulikiti y'e Rubanda gy'akubye olukuŋŋaana lwe olwokubiri. Bwe watabyewo kikyuka olunaku lw'enkya Museveni asuubirwa okubeera mu disitulikiti okuli e Lukiga n'e Kabale.